omukazi bw'atamanya kikyali, omukazi bw'atategeera kuyitibwa kwe, omukazi bw'atategeera busukkulumu bwe, kwe kubonaabona kw'ensi eno kw'olaba okugenda okutujjira. Kubanga emyezi 9 ffe tubeera mu mbuto z'abannyaffe, emyaka 2 egy'ontandikwa y'obulamu bwaffe tubeera mu ngalo z'abamaama, tubeera mu kulagirirwa kw'abamaama, tubeera mu kugoberera bamaama, tubeera mu kutambulira ku bamaama, tubeera tuwuliriza bamaama. Ekitegeeza omukazi akola ekitundu kinene nnyo ku buli muntu gw'olaba atambula mu nsi eno. Ekitegeeza omukazi bw'atategeera bwa mwoyo bwe na kuyitibwa kwe mu nsi, atta ensi era okufa kw'ensi newankubadde kuvudde ku kubulawo kw'abasajja, naye ate kuvudde ku kulemererwa kw'abakazi. Kyova olaba mu nsi omusajja asobola okugenda n'azaala abaana nga bw'ayagadde, n'azaala ekyalo, naye maama azaala abaana abo bw'atalemererwa, bw'asimba, bw'anywera, bw'ategeera kyali, abaana abo bavaamu omulama munene. Kyemuva mulaba kambabulire, abasajja basobola n'okugenda n'akola obwenzi bwonna bw'ayagadde n'azaala, siwolereza basajja, naye omukisa gw'amaka tegufa. Era abaana bazaalibwa mu lujja olwo, kitaabwe ne bw'aba yagenda n'azaala abaana ebbali, n'azaala abaana 10, abaana bafubutuka mu lujja olwo basigala n'omukisa gwabwe, kubanga obw'omwoyo bwabwe buva ku maama waabwe abatwala. Kyemuva mulaba ne mu buwangwa bwaffe omukisa gw'omwana guva bukojja. Kati nze neddira ndiga, ekika kyange tekirina nnyo wekinyambira nnyo mu bw'omukisa, kinsitula busituzi, naye ate omukisa gwange mu nsi guva bukojja. Kati ate ekika kyange, abaana ba mwannyinaze, abaana b'abasisita bange be bagenda okufuna omukisa omunene nnyo mu kika kyaffe, anti omukisa gwabwe guli bukojja bwabwe. Lwaki baakyogera bwe batyo? Puroguramu eno njagala buli mukazi agiwulirize nnyo ate agitegeere. Omukisa gw'abaana mu nsi gukolebwa bukojja bw'abaana. Obukojja bw'omwana buleetebwa maama. Maama yalera omwana ate yatuddeko obulezi bw'omwana. Maama bw'atategeera kikyali mu nsi, kwe kubonaabona kw'olaba kwe tulina.